akyatukuŋŋaanyiza wano kuleekeeka atwe mu katundu kano akajjuddemu emikisa, akajjuddemu baraka, akajjuddemu obugagga, naye ate abantu abamu tebakimanyi, naddala ate abatuuze baako nti Allah tabaraka wa taala yabawa ekifo kijjuddemu baraka enjereere. Ensi n'ensi yonna yeekuluumulula kujja wano, ensi n'abawarabu n'abazungu bagala kujja wano kulabako obugagga Allah bwe yabawa. Nebaza bateesiteesi bonna, nebaza naawe bwe twabadde nabo eggulo wano, twalina bavuuka bangi nnyo eggulo paka kumpi ssaawa 3 ez'ekiro. Alhamdulillah, nga sinaa kugenda ku bibuuzo ebisooseewo. Nebaza omusomesa inginiya Kasule Badru, kubanga essala gye gimu ku misomo egiyisibwamu amaaso, kubanga tulaba tugimanyi, tulaba ntugikola ki, tugimanyi, tebagifaako. Osanga omuntu akayana n'okusiba olw'omukaaga, ne batunkana olw'omukaaga, ne batunkana olw'omukaaga, naye ng'ate empagi enkulu mu Busiraamu tetunaba kuzitegeera. Ekigambo kyange ku ssala, fenna nga bwe tudde wano fenna, gamba imaamu wo akufunireyo akadde lumu, ojja omufuniremu wuzu nga muli babiri, omufuniremu wuzu yonna, oyaziine, okime, osale raka 2 zonna mu lwatu ng'akuwulira nziramu. Imaamu omugambe akufisiza akadde, awukwate akadomola ka wuzu otutandika okufuna wuzu ng'akutunulire bw'ati. Naye singa obikola n'obimalako byonna nga temulimu nsobi gyakutte, munkubiranga essimu n'enkuba miliyoni ya sente, onkubiranga essimu ndiziwa yalinga ku ssimu ku mobile money akakadde ka Uganda ne kajja gy'oli, kubanga ojja kuba okyagenda wakava mu ngalo ogenda mu kamwa akwate mistake, ojja kuba okyakima bukimisi n'okwazina kwokka bijjudde ensobi. Neffe situfaayo, tugenda bugenzi maaso. Ekyo nno kyabuvunaanyizibwa nnyo. Newabanga imaamu akusaba essente zisasule, kubanga kyogoba kikulu. Imaamu wane sinabudde nti kale nja kusasula emitwalo 2. Omusomi wa irimu alina okuba n'akakalaamu newawandiika. Guno omulembe Allah gwataddeko atugondeza irimu, si yakulinnya bulogoyi n'obeera mudungu. Abasajja balinyanga endogoyi, agende wa Sheikh Gindi amusomeko irimu, namala emyezi 3 mu ddungu tatuukanga, agenda otuuka yogana nti twamuziise wiiki ewedde. Sekandi gw'oyagala Sheikh nankani wiiki ewedde twamuziise, n'agakaaba kati ate nga alina okudda mu ddungu addayo gy'avudde emyezi emirala era 4. Kati ekijja gw'omwaka kumpi bamubuuza ng'okomyewo mangu nasanga Sheikh yafa, twamuziise wiiki ewedde. Tiye tugenda adde ensi gy'okulaba nti Allah yamututte, naye ffe otakulaba takuzibwa tukusimu. Essimu yo gikozese bulungi, egase mu irimu, era essimu yo esobola okuba kati olwaliro ekimu ku bintu by'omugaso olwaliro yessimu ku irimu. Tulina bakwana baffe batugamba nti ye baba atudde mu takisi oba baasi, era tulina kutambulira essaawa 4 nga ssa muno wayaze muno nga ssaako kasimu ke nga tengakulira irimu ye. Obwo budde bulungi nnyo okusomeramu, obudde bwe tumala mu ŋŋendo ezo bulungi nnyo okusomeramu irimu. Guno omulembe gwa kusoma nnyo irimu, kubanga obutamanya bwatusaanikira nnyo. Aljahalu esusse. Kati olwaleero ekimu ku bintu ebyebbeeyi kusoma, kuyitiriza kusoma, naye ate Allah atusembereza nnyo okusoma. Tutudde wano mu ddalasa wano nga bwe tulaba wano, naye tusobola okuba tulina abantu abalala nga bawera n'3,000 nga tuli nabo mu ddalasa eno, abali Europe, bali America, naye nga tebaliwo wano, naye nga tuli live ku kasimu ako. Nga bw'otudde wano nga naye bw'abiraba, naye nga ali Asia, ali South Africa,
abiraba nga bw'obiraba. Kati bwe kiba nga abali eri bonna babiganyirwamu ate olwo ffe wano al-ilm okusoma irimu kyekyobugagga ekisinga okuba ekyebbeeyi kyetulina okuba nga tukiwa obudde bungi tuyige eddiini yaffe twejjeko obutamanya twejjeko obutamanya kubanga butususseemu abavubuka abato abavubuka baki abato emyaka gino egyekivubuka kisaana nnyo okusoma nnyo kubanga gibaamu ebigezo bingi nga bwe twayogedde wano eggulo nti emyaka egyekivubuka bw'otagyegendeza giteeka nnyo ku muzikiti nayirimu omalira mu njaga mayirungi emyaka egyekivubuka bw'otagissa nnyo mu byayirimu gikugendako kyokka nga ebyo byonna byonna byekigenda okugendamu enjaga mayirungi tolina mu future temuli mu future ega nti oyo omwami omulaba oyo nti mu myaka gyekivubuka yanyanywa enjaga kyola yafuna bino tetumulabangako yagaaya amayirungi kyola balina abcd ebiriyo mwala biseera nakono nabulamu bwo egyo emyaka 16 girina kuba nnyo muyirimu kubanga gisookerwako gyemyaka kyebatera kuba na mirimu atayabutaayaya ati kati mukutaaya oyo muba mwensobi jalabire omuwala bwati jagwira kubavubuka balina banne nga ate balina emize mibi jagwira kuba ebyokutemula jagwira kuba balina endowooza z'okubba naye nga byonna byagenda sinkana byamutawaana emyaka egyekivubuka bo basahaba bagikozesa bulungi Hudhaifata ibn al-Yaman sahaba gwe bayita Hudhaifata ibn al-Yaman radiyallahu anhu yali 14 years of age nabbi namufuula personal secretary we nga yawandiikira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyama bya umma byonna omulenzi yali abimanyi 14 years of age yakozesa bulungi emyaka gye kubanga ekyo ekifo nabbi tayinza kimuwa sallallahu alaihi wasallam nga muwononefu mubi alina bigurupu bataaya butaaya ku kyalo ku myaka 14 nga Abubakar byatamanyi abimanyiye era batusomesa nti Umaru ibn al-Khattab radiyallahu anhu yayitanga akavubuka kano kubanga yali musajja mukulu amanya ge wawandika agaba nanfusi neryange bali kuwa kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam mugamba wandika gana amanya agaba nanfusi wansi nagawandika wandika gundi kati Huzaifa ng'abimanyi n'agaana namugamba nti ate bwe naakubulira olwemba mukumi wa byama nyamba ombuulire nti sisobola omwana wa myaka 14 yeegayiriza jeno namugamba nti sinza kukubulira byama bya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amuddingana ng'olubeerera n'olubeerera paka oyo yamugamba nti mumanya gabannanfusi bebampa toliimu ekintu tawo kyekiruwa emyaka gy'abavubuka okulowooza nti kutaayaya butaayaya kunywa njaga kukola biki byaboononefu si byebyo myaka 14 nga imwandiisi wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'amanye ebyama ne Babakari ne Umaru byatamanyi yali wa mugaso. Usama bin Zaid ku myaka 19 Usama bin Zaid yali musajja muddugavu radiyallahu anhu sahaba mukulu nnyo nga yakulira amagye ga umma yali America manda ku myaka 19 nabbi nakimu ekifo ekyo. Zaid bin Harith ku myaka 16 nga ali ku pane wandika Quran. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalina timu ye ewandika Quran babetanga ba kutabul wahyi abawandika obubaka kutabul wahyu abawandisi b'obubaka. Zaid bin Harith yaliko Zaid bin Thabit ku myaka 16 ngali ku timu eyo. Kati mujje mutule bali abantu 6 mwandike aya zino mwandike zino mwandike zino
okulaga nti emyaka gyekivuka sikutaaya butaayaaya osobola okugasa umma. Era nabbi sallallahu alaihi wasallama ye abakolanga emirimu gye egya umma bonna babiranga mu 1819 ba teenagers. Wakati wa 15-16 mpaka 25 be yakozesanga kubanga ekisooka bakola bulungi. Ne wane waffe egyo emyaka gyakufuwa etanjaga kugaya mayirungi kugenda mu gafoofufa gatategerekeka kwebulizabuliza eyo. Olidde bwe yali asenguka ng'ava e Makka kubanga ajjukira nti okusenguka okuva e Makka ogenda e Madiina wali wa mutawaana kubanga bali bagenda kumutemula sallallahu alaihi wasallam. Olukwe lwaliwo lwali lwa kumutemula. Ffe tukwita kusenguka naye kwatandikira mu fomati ya kutoloka. Bwe yamala okutoloka n'ayingira eddungu ne kuleka kufuuka okusenguka. Naye ttiimu eyamuyamba okutoloka mu kibuga ky'e Makka abalabi baleme kumulaba tekuli kaweza myaka 20. Tekuli kaweza myaka 20. Yalina ttiimu gye yateekawo egenda okulabiriza wano bano bakole kino bano bakole kiri afulume mu kibuga Makka. Era ttiimu yalina omuwerekera mpaka kufuluma kibuga. Bamala okufuluma ekibuga yo ttiimu eddeyo ye yeyongereyo. Bonna ba teenagers abavubuka bato bati. Naam bavubuka baki fe abaffe bali mu kufuwa etanjaga nakukkirira mu bufoofufa obuzibuzibu eyo gye babeera. Kakati future ennungi onoogijjako. Obulamu obulungi obw'omu maaso bunaava mu njaga omwo ne mumayirungi ne walagi. Sebanko omuntu yonna nti wuuyo munankani kiki yali munywa walagi mulungi kati bavunaanyizibwa simulabangayo. Ate nze ndi musajja mukulu si emyaka gyammwe naye simulabangako. Engeri yafuuwa tennye enjaga te kati nafunamu ebyo n'ebyo n'ebyo mpozi okuzoliika. Okuzoliika mukumanyi waya nezikubagana nezisiriira kati naye tamanyi gyava na gyalaga ali abo abo bendabyeyo. Ekimu ku binneewuunyisa nalina omusiraamu wange najja nankungi nga akozesa ebyo ebintu ebyo byenjaga oba ne famire yonna yaliko ki kati najja nezigatta kati bagala omutwala ebutabiika kati munne yamutwala ate gwe batwalamu bo abali kubanga bwe batukaye bati nga yalabika ngaomulalu yalina amalaasi. Kati gwe batutte ng'omugwa eddalo alina obuzibu ku bwongo ye nga talina malaasi ate onamututte yalina maki. Kati bo bano bajja bakwata bukwasa ono kati agenda obaga nti banange nze si mulalu omulalu yuuli nti abalalu bonna batwe boogera bwe yalwana ate bekiyiso. Omulalu omutuufu ye yakwata bukwasi ngatto ze ng'avaawo. Okusala tosaze mukama wange tosaze kambuuza nti olaba gwensaze akambuwalidde ssebo nedda mukama wange tolina kisala. Bw'obanga abavubuka basala enviiri zitenkana nam abakita alqazu French kati simanyi biki nabbi aziiza sallallahu alaihi wasallam omuntu okusala enviiri zitenkana. Nabbi yali muntu wa nviiri sallallahu alaihi wasallam naye yasalanga kategori zisatu oluusi nga zikula nnyo oluusi medium class oluusi n'amalako. Naye okusala ezitenkana kiri haramu. Rijalan wa nisa baami na bakyala okusala ezitenkana oluusi yazirikanga ne zikula oluusi n'alekako hafu oluusi n'amalako sallallahu alaihi wasallam. Sina kyabuvunaanyizibwa wabula ekyo kimuganyisa ate kusaala lwakuba aba amenye amateeka agamu ku mateeka g'obusiraamu. Noba mutabani wammwe ngazze kukima omwana wa buwala najja n'ebyo bibiri wano tewali wadde ate eno njankani baga nti eno omukoddomi wa kika kyo kubanga tekiba kyabuvunaanyizibwa. Kyokka ate ekyennaku waliwo n'abantu abamu nga bakuliridde mu myaka ng'ate akyali mu bintu ebyo
olite zenewunya oyinza okuga nti omuvubuka ono bambi engeri gyali emyaka egyekivuga gimusikasika niye olowooza nga olwedde amaze okulokinga 40 naye akyasala ebiviriviri naye kirala Abdulkarim ono njagala atubuulire ekigambo kibayita youth nze kyannema okutegeera mba ku lukiiko lw'ekyalo ne baga Saalongo kwano yakulira youth ayimuka awubire ku bantu nga musajja muzeeyi n'obuuza kati youth agikulirako kyoyo yowa youth oba definition ya youth fe gye tumanyi enfu nga yafulumadde emyaka 10 ba youth tannakyabagasa niye agenda okuyimuka alina pini mu kutu asaze ebiviiri nesibayo bwesibi yavaayo dda youth yafulumayo dda mu mateeka g'obusiraamu mu surati Waaqia urban atraban li ashabi lyamin bwe yali ayogera ku bitendo by'ejjana yalitamu urban atraba y'emyaka egy'ekivubuka gikumya ku myaka 33 Allah waffe tabaraka wataala yakula mu myaka egy'ekivubuka nga gikuma ku myaka 33 n'atuwaayoka extra time ya mwaka ogwo 34 tuba tukusibudde basi 33 myaka gyevuga bwe gikoma n'akulekerayo mwaka muki gumu olaba ne bamusamba mupiira ekyenda kiggwayo bongeddemu meka 8 bongeddemu meka 12 akategedde ako yatongerayo ffe mulamba amakulu gya 35 tuba tukwaka kajambo tandika okumanya nti nsajja kudde ndi mukazi mukulu naye omusanga ali 45 mbu yakulira youth bagende nti banayinza yonavaayo dda temumpa bintu ntu byakyana kito ekibuzo ekira kibadde nabbi sallallahu alayhi wasallam basi basebo ne bannyabo nabbi bwe yagenda okukima esswala mu ggulu sallallahu alayhi wasallam yalaba ebintu bingi nekimuleetera okuba nti yabinyumya obulamu bwe bwonna obusigadde yanyumyangayo kamukamu okusinza kiguddewo nti awo nali ngenze mu ggulu nendaba bino awo olumu nali ngenze mu ggulu nendaba bino yanyumyangayo kamukamu naffe butambula eŋŋendo nodda tobinyumya byonna oluusi mba muli ku mukolo nolabako ekintu awo nekikujjukiza byewalaba awo nali etokyo e Japan neraba awo nali egindi kanadire muto wange Sheikh Mutumba nanga nti yali e Bungereza ngobudde tebuziba alinda buzibe tebuziba ng'alina byala byatewa najjukira kanene byagenda sallallahu alaihi wasallam okukima esswala yalaba ebintu bingi yanyumyangayo kamukamu okusinziira ku kiguddewo okusinziira ku kimubuuziddwa naye lumu yali asoma kutuba eya Idi nzira mu kibuuzo n'atuuka mu bakyala naga nti ya ma'ashara nisa tasaddaqna bakyala mmwe mukize okusaddaaka fa inna kunna aktharu hatabu jahannama kubanga mwe mugenda okusinga okubeera enku z'omuli oba oyo atukubya naye bwolaba agobako ki musajja wattu olwo ate ku mulembe guno baako n'omusomesa gofolowinga ng'olina n'ekitabo wandika notisi ng'otuula n'ossaako bakasimu kaawo n'otandika okuwuliriza emisomo ng'owandiika ekyo kimu ekyokubiri ku Facebook WhatsApp twala tugende si buli aliko ow'ettutumu nti alina irimu bajama ettutumu kirala n'irimu nakyo kiki kirala tubyawula esu bitabiga togenda naseeka mbula okuba alina ettutumu kuliko baseeka bangi ku Facebook ku mulembe guno nga balina bubeezi ttutumu nga tebalina irimu bali mu drama na comedy londa sheekhe wo gwogenda okusomako ku Facebook ng'alina irimu so si ttutumu waliwo amasheekhe bangi abalina irimu nga tebalina ttutumu webali abo betwagala eba omugaso so si abettutumu ensi yonna emumanyi buli wamu wotuuka bamwogerako bwogezi si byebyo ettutumu kirala n'irimu kirala ettutumu mulimanyi omuntu okuba nga amanyikiddwa nnyo eyo si eyirimu
ne bwogenda mu department y'abayimbi ebyokuyimba waliyo abayimbi nga batutumu naye nga tamanyi na byayimba naye kenyini tabimanyi kibiina namakulu naye ngaensi yonna yonna evunamira oyo etutumu kirala n'okumanya kirala bw'oba olonda omusomesa wo gwonoosomako alina kuba waayirimu so si tutumu neba tebamumanyi tyayusekaani tebamumanyi nnyo kati mutegeera ntya mukuwulirizaawo muwulira ng'ayogera kubanga buli wayogera owulira oyiga buli wayogera oyiga buli wayogera oyiga so si kutusanseko nanyumya abanyanya nanyumya okugwa amini akati ataawo waliwo omusajja wa bodaboda twali twamusanga sabasaba ettutumu si ekikulu irimu kyekikulu namutegeera ntya omusomesa wa irimu atambulira mu bigambo bisatu Quran al-Karim asoma aya Quran najitunyonyola ti awo Allah yali ategeeza ABCD hadith namba 2 hadith nasoma hadith mu bino waayo natunyonyola nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ategeeza ABCD namba 3 ebigambo by'abamanyi ti Imamu Malik yagamba bwati Imamu Shafi yagamba bwati Imamu Sheikh Albani oyo bw'omuwuliranga nga yeetoolera mu bintu bisatu n'omwaka guli ne guli ogoba weekwatako so si kujja kutunyumiza gataliiko nfuufu kubanga naffe twagala bye ate gataliiko enfuufu n'omwana oli antola ku booda asobola binnyumiza omwana antola kabooda wali asobola bimbuulira naye naye omwana antola kabooda asobola okumbulira aya Quran asobola okumbulira hadith nti Imamu Shafi yagamba bwati ku nsonga eyo yenna gweoyagala okujjako irimu mugenderere mu njogera ze alina kwetulira mu bintu bimeka bisatu Quran hadith aqwalul ulama Quran hadith aqwalul ulama Quran hadisi bigambo by'abamanyi awo naye nayogera eddakiika 3 temuli mu Quran temuli mu hadith temuli mu kigambo kyamumanyi ffe nawe tutudde tuli awo tugenda mu maaso atulazaawo ettutumu si ekikulu irimu kyekiki kyekikulu Makka namufula imamu we Makka era Muadh ibn Jabal ye imamu yasooka okukolebwa imamu e Makka okukaba mwaka ogw'omunaana Fathi Makka ng'ewedde Nabbi sallallahu alaihi wasallam bamushrikuna bagobye okukaba naga nti Muadh ibn Jabal gogenda okubeera imamu wa wano myaka 26 kyokka nga ate alina gy'amujja gy'addabukola abakubanga yali munywanjaga kutambula na bigurupu yandibadde amuwa ebifo ebyo yamuwa obwa imaamu ku myaka 19 namuteka Quba n'acapayo emyaka nga ye imaamu e Quba Quba kitundu kiri Madina namukuba transfer namutwala e Makka ate najjamu namugjayo namukuba transfer namweza e Yemeni mu hadisi basekafu bagisomera nnyo hina ba'athahu ila al-Yamani oyamutumira e Yamani oyali atamuwuliza Yamani ni lwaki amuzze namuzze eri muvubuka mulungi mukozi mulungi emyaka gyakwegendereza abantu abasinga tebakimanyi nti wakati w'emyaka okuva kwa 2 awo 25 3 we wasinga okubanga olina kwegenderezaawo nnyo wabawo ensobi nnyingi ate nga za bulabe eri obulamu bwo abamu babufiira namu abawonye ne bimutawanya mu future ne bibatawanya mu future nagendako olumu wa dentist babasawo b'amannyo kati wali amalwaliro ngeno gye bakolera naye ne bakolako ono n'eri ne batandika okumukolako naye nga mu kalumu akaninaanye waliwo gwe bataddeyo edda basuka kusanyalaza bakoleko nga amasinzi tegamukwata lwebagala omukwatako nze mpulira obulumi kumbe yakozesa nnyo ebiragalalagala njaga kati oli naabuuza nti gwewa omukozeeko nti nze olwankuba ne kankwatirawo nti ani twamaze dda ebimu babikozesa kati ne bibakozesa mu maaso gye balaga
nabbi sallallahu alaihi wasallama okulaga nti emyaka egy'ekivuga kya bbeeyi giyakolanga nagyo emirimu olubeerera nga bazubairi buna lawamu batuma naye nga bonna baana bato fe abaffe bali mu byabuseegu twagala ntujjibwa muzungu n'agenda atulimba adolescent kabuvubuka yamuwaga erivubuka livuma bakadde baalyo kavubuka yamuwaga timumuleke yajja kutereera bwanakula akumawo kiro agenda kukuba nnyina mbu kabuvubuka tewaliyo kyebaita kabuvubuka mu nsi muno bali batusalira magezi kwonona baana baffe kubanga jjukira kabuvubuka atera kubeerawo mu myaka ng'omuntu anaatera okwetongola si bwe kiba bagala bo bali babala atandika okuyiga puroguramu bwe zitambula ekiro agenda ofuna akazigo wali waasula nga puroguramu agimanyi bulungi kubanga bweba yali asobola ogikola luli nga basobola omulemesa naye n'agikola neebaawo kati ebisunzo yabiyina wano kabuvubuka taliyo baddira emyaka egisinga okuba emizibu tayagala kusaala mbu kabuvubuka kumbe esola batandisa ozimubalako ate esola batandisa ozimubalako tewaliyo gwe bagenda kubuuza nti waki wali tosaala nti ejja nti gyali myaka gya kivubuka atulina efujjo ansa etwali myaka gya kivubuka myaka gya fujjo myaka gya kwerabawo ate tewerabira nti tewaliyo kifo baziika bantu kwe batekako age nti for adults only tewaliyo kifo ekyo kubanga limbo eyingira emyaka gyonna ebifo ebisinga byonna basaako emyaka tewaliyo limbo yonna mu nsi yonna kuba myaka tewali baziikawo bakulu bokka teriyo kulwaki emyaka gyonna giyingira kikyentegeeza nawe osobola okuyingira tewaliyo kifo ekyo kifaanagana bwe kityo wakati w'emyaka 2 wegendereze nnyo ensonga z'omukwano abaami abasinga batuuka mu gino emyaka nze gyendimu ne babonaabona n'ensi eno kubanga emyaka egyasooka yakozesa bubi embeera ze ez'omukwano kubanga emyaka 25 omukwano guba mungi mu mubiri ye nalooza ajja gukozesa nga bwe guli n'alyoka akola ensobi naye ensobi ezo tugenda ziraba kati ezikuddire osajja kudde ntegeka bulungi wegendereze nnyo enkolaganayo n'ebyomukwano bya bulabe kasho bulaba alabye ono alabye oli abuse nono abuse n'oli wabali mu ku ddini n'awowa n'ata alooza biwedde olwina enzigi zoleka ogudde olina okuddayo zigale kati agenda otuuka mu gyendimu nga yakawowa emirundi 18 naye bonna abo tolowooza nti byakoma olina obasasulira ate no yalimu kadiini atalimu kadiini bya friendly match twasambanga omupiira edda mu buto twabanga ne friendly match mubwa bugwewo nemusamba nemuvaawo nemugenda wiiki ejja tuligiini tusambasambawo nemuvaawo 3-0 nemugenda tebinaggwa olina byoseetinga naye bigenda kuddira oba oyagala oba toyagala era ojja bisasulira waliyo abasajja balinayo egi y'okuŋŋanya obwana era kati nze gyendimu ey'okuŋŋanya obwana bwe yamansanga edda kubanga omwana ono omuwala aga omusajja onna nzanyiddeko nanjooga naye sinza akaana kange ka mwaka gumu myezi 8 sinza kamuwa kajja kubonaabona kangeri n'akaana kange kati waita emyaka 7-8 omwana aba akoze eki nga naye yafumbirwa omusajja mugamba nti wakimwana tomuwa kitaawe wanga omwana yalina kitaawe mu kitaawe omwana yagenda kutta obufumbo oba oliawo nga bakaleese n'akalala jjukira nti eno eba stage yakubuzaala 23-25 eba stage yakubuzaala buzaazi nomansi eno neri kati gwe n'ogenda kati waliyo stage y'obukuŋŋaanya babuleeta obusuulaawo
baite basula kati jukira nti ate bwe tukagina emyaka okakkana bano bagana haji ngulabika ngaomusajja ow'eddiini bano babazaala ddi bonna ti mumulabye musanze ndi tayalinze musanze ritayadi eno nze nali muzibu nnyo nga gwenda ku muziri gwotusaaza nti bino byakivubuka kati musanze nkaddi ebyo bijjukire nti waliyo siteegi y'okubukuŋŋaanya naye nga gwa bumansa kyokka ekyewuunyisa puroguramu ya ddakiika 7 yetubonyabonya kawoomereze ka ddakiika just 7 to 10 minutes ekabonyabonya binadamu akakawoomereza akeddakiika 7 ku 10 kasobola okuzaalira ebizibu nebikubonyabonya obulamu bwonna obusigadde paka kuyingira ttaka akokolaba nga nako kenyini tosobola nibakakubuuza nti kannyonnyola onyonnyolaki kuba ntona kyojjukira neeki kyava agamba omulamu nti wamuva mu nnaari min mustashgarin sharar omuzikiti guno gwe tulimu akati k'ekibiriiti kagwokya akati k'ekibiriiti katono ku muzikiti guno kagumalawo era ategeeza bikola bya bwenzi bitwala obudakiika butono naye ebivaamu oyinza obyetika obulamu bwo bwonna ebivaamu emyaka gyakwegendereza wegendereze nnyo emyaka gyo ayagala okukomba ku kibayita emirembe mu myaka 4 okudda eri yegendereza wano 2 25 3 awo wewakola emirembe egijja eri naye ono baffe batugamba nti gwe zimbayo ku nyumba zabapangisa enviiri enzirugavu zezikolera enjeru otegetegeke wonojjanga eddagala lya sukaali lya pressure obuyumbayumba bwonojja obusente si byokka enviiri enzirugavu zezikolera enjeru n'emirembe ne mu ddiini bw'oba oyagala kukomba ku kibayita emirembe ng'otuuse emyaka 40 wegendereza enkolagano n'omukwano kati gokuba mungi kubanga bwe butonde bwo Allah bwe yakutonda bwatyo omuvuka omuto nabikyola yagaa nti ya maashara shabab man istataa minkum albaata falyatazawaj mubavuka ba umma abanga asobodde obusobozi n'afuna wase lwakyega bavubuka kubanga emyaka gy'ekivubuka omukwano guba waggulu nnyo lwaki guba waggulu abamulamu talina sukaali talina pressure talina joint yonna emuluma ate mu bukadde nibigwandibadde kuba waggulu ebirala bigutabwanya joint zonna zinuma ate omugomo guno gumyansa bwe guti nempulira nga nzigwawo kati olowooza bana baki ekimu abo omuvubuka omuto ye embeera ze z'omukwano ziba waggulu kubanga abamulamu nnyo naye gwakwegendereza si gwakumansa gutyo bw'obanga oguyingiramu manya tyolina byokosa okujjako ekyewuunyisa ng'oguyingiramu mu halaali n'amateeka gaago oguyingiramu mu halaali n'amateeka gaago gonna lwaki tugenda kuyingira halaali n'amateeka waliwo abayingira halaali enkya n'ata mwezi oguddako n'ayingira mwezi oguddako n'ata ekitegeeza tamanyi mateeka gaago azanyira ku baana babende naye nawe ojja kuzaala bo babazanyireko teeka kutanda nga nozanyira ku mwana omuwala oba ozanyira ku mwana w'abantu nawe ojja zaala bo babazanyireko namusulawo muzigo twali twapangisawo akayumba nantawanya musulawo neneyongerayo webalesebo nawe nkyo ojja kuzaala abaana abawala mwe banyabo nesimanyirwa musajja sajja kyagala kyange sajja naddukayo ojja kuzaala abalenzi era oliba otuddawo mu kayumbako ng'omulenzi ajja nti omukyala gwe nawasa luli nti ate simulaba yanzirukako abaana baffe abamu babonaabona nga fe cause fe twabikola Allah n'abiddiza abaffe
bw'obanga olina omukyala ewaka nga omutunulira bwoti mutunulire nga muwala wo gwozaala byotayagala bakole ku mwana w'omuwala gwe wazaala tobikola naffe kuwaffe gwe twakuwa gwe nnyabo ate munange abakyala bakwewunyisa bw'afunamu ku musajja ng'alinamu kadiini ate basinga okujooga ate onoolagawo mpozi ku muzikiti na ku mulimu olina gyolage wala ebyo bivuko ebinyuvu enjaga abakazi babijooga ssebo ebitamiivu bwamunjooga asule gye banywera omwenge tadda naye ffe onoosula kubanga okimanyi kiri haramu era akimanyi nti kati agenze ku isha gwe gwadda wano ffe tutambulira mu triangle mulimu muzikiti waka kumulimu kumuzikiti waka ffe tutambulira mu triangle bali barekitango bwomuleetako omuzanya alina ensonda endala gyayongerayo eri ebyo abatamiivutamiivu kizibu nnyo omukazi omujooga amutandikira ayinza n'okumala emyezi 3 addanga waka ate nga byonna byeyetaaga bifuna eyo gyali naye ffe ab'okumuzikiti uwa gyogenda obifuna byowetaaga kubanga gyewandibadde olaga obifuna yonna wali haramu ne ayo zimanyi n'adiisi ziri wano mutwe ega nti ate kakati nze mbisomesa ate kakati naye nnyabo omusajja oyo bambi muyambeko ate manya nawe ogenda kuzaala abaana balenzi nnyabo tokkirizanga okufuuka okuba nti goleetera abaana ba balenzi okubonaabona mu bufumbo bwabwe nawe ssebo fuba okulaba nti si goleetera abaana babawala okubonaabona mu bufumbo bwabwe bino byokula maama waabwe bino bagenda bikola abaana bo kubanga naffe ono omwana waffe muwala twamukuwa tewerabiranga olunaku lwewagenda mu maka g'abanno nga weegonza ng'osaba hafisa oyo olutulwerabiranga wagenda weegonza ng'osaba hafisa bambi ne bagamba nti ibulono tumwe hafisa munako buzibu ki ne batulamu ne babyogeramu awo mu famire nga tumumuwe myezi 2 nze ndi kiyaaye tombulira ebyo nze ndi sitebooni awo nasise edda mu maaso ng'ate wajja weegonza naye kati essaawa zino tuwulyanga bwoli kiyaaye lwaki watugamba luli nti goli kiyaaye ojjukiranga olunaku olwo ojja weegonza wetunza ku ttaka oti weefuula alina ensonyi ennyingi oyogera otunudde ku ttaka mbwotya abantu naye talujjukira nako emyaka gy'ekivuuko ekyo gitwogeddako mubamu ensobi nnyingi nnyo naye nga tusobola okuzeewala maliriza ebigambo byange nga nkulaga nti ensobi ezo okuzeewala irimu obuvubuka bukumira mu irimu madalasa yirimu dalasa erigindi gendayo kuba nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ayogera ku bavubuka yatugamba mu hadithi mu bizimu ku ahadithi ezogera ku myaka egy'ekivubuka nti washabun nashaa fi ibadati llahi taala n'omuvubuka eyakwata emyaka egy'ekivubuka n'agissa mu bya Allah akanyiriro ka sikiini mufiro katwala kafuna abakyala n'akassa mu kusaala madalasa muzikiti amaanyi ago ag'ekivubuka ago twambula kunoonya dalasa we ziri so si kunoonya njaga weeri na myenge n'amayirungi amaanyi ago atambula genda mu jama kati ngenda ku dhuhuri kati ngenda ku asuri ngenda ku subuhi amaanyi ago ag'ekivubuka abalala basula mu ngatto wali abasula ku musaala omuvubuka alina amaanyi agasula mu ngatto ate omulala alina amaanyi gasula ku musaala ng'asaala bebamu gwe weebuuza omuvubuka tinza agange ngasuza muki ngakola muki agakuwadde Allah kubanga sobola ogakujjako n'atemya alwawo kaboda kakuba ekinnya kimu n'oga wali spinal cord abasobola nti spinal cord eri affected oba kyaliwo tusigaza zoro spinal cord eri kiki ate kasita spinal cord bagitempalingako tap kati nibwe kati zonna ziwaya zikola ki
nenga tezisobola kwata n'amagulu na byonna. Atwagala nnyo okukukwatako teyeetaaga bigudde bungi. Kaboda kakuba bukubi kinya n'omansuka eri ne bajjawo nga nti bw'atyo bw'agenda okusigala paka lwalifa. Bw'atyo bw'agenda okukola ki? Ebigambo birabye. Kale ne bannange mu myaka gy'ekivubuka gy'emizibuzibu n'egya kwegendereza nga tuyitiramu kuba ntukuuma al-ilmu. Emyaka egy'ekivubuka hatta afuna shababahu paka obuvubuka bwe bwagenda nga ali mu ibaada. Omuvubuka omuto ibaada ezisinga za myaka mito yasobola okusiiba mandi n'olwokuna. Omuvubuka omuto yasobola okutambulanga n'agenda n'asala jama kubanga talina wamuluma. Omuvubuka omuto yasobola okuyimuka ekiro n'asaala kubanga talina wamuluma. Naye kati kwegya emyaka bw'oba olemeddwa okugenda nga ku muzikiti okusaala esswala 5 nga tolina wakuluma, olimala kulala sukaali ne pressure n'oleka ogenda. Batabani bange bwe kiba nga kwegya emyaka olemu okutambula okugenda ku dhuhuri nasiri ne magaribi naki, olimala kulala sukaali ne pressure n'omugongo ne joints nga zikuluma, olwoyingidde 65 ng'oleka ogenda ku muzikiti. Olina kugenda kati nga ne bwogenda emirundi 7 olunaku 5 ku muzikiti tolina kwowuliramu. Waliwo emyaka gy'ogenda okutuukamu ng'okuva awo olituuka ku muzikiti walabikanga wali kilometers 10 nga n'obudde bw'okozesa okutuukawo bungi. Anti ogenda osimba akagawuti n'osokosa ebikoowe n'otambula ebigere 3-4 n'osokosa ebikoowe nga n'otulamu bwoti wansi toyimukawo. Kati bw'enobbikolera kati kwegya emyaka bw'obanga osobola okumalako wiiki nga tosibye olunaku lwa sunna na lumu, wiiki neega wali kwegya emyaka olimala kufuna sukaali ne pressure n'olwokutandika okusiiba n'alusa ng'onookumira empeke. Gino emyaka gy'olimu gye gy'okusiba ennaku eza sunna, tokkiriza wiiki okuyitako. Nga batugamba bamanyi nti adimi siyama ma alqiyamata abudan fakilahuma amalani makubulani. Obulamu bwo tobujjanga mu kusibako ku nnaku za sunna. Adimi siyama okusiba kwekwate kutukuta. Mande bweyitawo nga togize timinga Thursday, Thursday bweyitawo nogize nga timinga Monday, nitumala ku wiiki tabudan ng'okola ibaada zo. Ezo ibaada zebavubuka bato bezikulemamu egyo emyaka gy'ekivubuka. Bwetwali ebuwalabu eyo mu misomo nga bagobera eswala naddala solati subuhi, okukusanga nga tosadde subuhi kimanyi nsadde leeti nkyafuna wuzu. Naye babuuza omu ku basomesa nti ekitugobyanga olw'eswala kyekiki? Ekibuuzo kyatumalako wuzu. Ansa yatwewuunyisa nnyo nti bw'obanga oli mu egyo emyaka nga solati subuhi ekuyitako ku muzikiti tolina makulu. Sigamba nti wabadde n'ebikuluma ekiro nga weebasa. Omuvubuka omuto alwala ki? Natugamba nti bw'obanga ekulemye mu buvubuka kitegeeza mu buvubuka tojja kugisaala, kati kugobera eddala ogende wamu nga kigobya. Oyinza otya okulema okuzuuka okusala subuhi mu budde gw'atalina sukaali, atalina pressure, atalina kiki, atalina kiki, olwo onoobifuna. Ebigambo birabye mwanange? Naam? Ewiiki eggwako, wiiki namba nga tosiibye mu lunaku na lumu naye ng'oli muvubuka. N'omanyiza n'ogamba abantu nze Diriisa. Nzaani? Teweetakisa tugamba nti gwe Diriisa. Nze Diriisa ndi musajja musiraamu. Oyogera kyaki? Ffe tujja kukola obulabi ebikolwa byo nti oyo musajja musiraamu. Naye abamu abasiraamu alina kunnyonnyola. Ate no baagana ne bawakana nti tukakasa nti oli musiraamu. Ebbanga likulabidde nti amamuje olowooza gundera omusiraamu ono? Bannange ndi musajja musiraamu nze. Si byakunnyonnyola. Ffe tujja kukulaba. Tujja kutunya bwetu tumanye nti oli musajja muki? Musiraamu. Ibaada z'abavubuka abamanyi batulaga mu bigambo byabwe ti thalatha majanin,
abantu bamiteeka 3 bafaanana abaguba eddalu abali akasasiro. Omuguba eddalu owuzolo singa tebaba na ddiini. Asookera ddala ashaabu. Omuvubuka yenna buli waabanga obulamu bwe temuliimu ddiini ayinza okufaanaganira ddala omuguba eddalu. Era bw'otegeerera nti ebigambo by'abasajja bano baalinga basajja bagezi, tayimu yatuukanga okwambala empale enjulifuliirifu kyakyebeeyi ate edda ng'ate kyaba baguba ddalu. Okuba n'agaviiri nga sinsanirire zigize bwe ziti ku mutwe si za bbeeyi kati na fense nabagenda enva lyantonde fe lyantonde omuntu gwe twalabanga alina enviiri bwe zito nga mulalu twatanaaba nezeeranga naye kati za bbeeyi za bbeeyi n'okubanga empale enjulifulifu tetegerekeka kala yaayo eryawo enankani egulikako eyo empale enjulifu Allahu akbar ogulanga endala tegulika sene nsufu. Kubanga omuvubuka buli wabanga talina kutya Allah alina kukulabya baguba ddalu byalaba yeyesinga obulungi n'okuba n'agaviiriviri agategereka ku mutwe kyekisinga obulungi. Omuvubuka omuto nga talina ddiini nsula Ntebe road oluguudo lugenda ku airport kati amasomero mu university zigenda eyo nnyo okusamba emipiira eyo naye kati jamu agenda bali mu baasi ga nti abo bava kasozi k'abayivu ng'ebigambo ebifuluma mu baasi nga tuyinza kukakasa nti abali mu basoma diguli buli kigambo kyebakwawo kyenkana nga katono gwe tulimu olinga kino golinga kiri golinga kino ngati nibaga nti abasoma diguli tukakasa kiki tebalinaamu ddiini ebagaba controllinga kyolala kyonna kimuyita mukamwa. Omuvubuka yenna nga talina ddiini teri kigambo kimulima kuyisa mukamwa nga tafuddeyo baani abali awo akikasukawo naye eddiini eno tasobola kikasukawo emuwa limited. Omuvubuka yenna nga talina ddiini aba muzibu. Eddiini yemusobola, eddiini esobola okufuga ku muvubuka ne muba n'omuntu waba talina ani amusobola. Onomukuba bikonde yabikusinza kubanga amaanyi ng'ayina, onomukuba misinde yagikusinza kyonna kyo mpozi. Era nabo bateekawo poliisi yebasobola kubanga yo yine ku muntu. Kale ndi bannange ebigambo ebyo byenjagadde okujjukiza batabani bange, batabani baffe bano aba wano abali mu kifo kino. Oba oliawo ddayeko birowoozeeko insha Allah obifumitirizeeko ne bulundamu kamu n'oganze ngenda kukolerako kwako kanfuneyo olunaku mbeere nsiibako kanfuneyo olunaku nsibeko mu lunaku za sunna nze nja kuba mmaze okukola ogwange wano insha Allah. Omuzire kwanguze wa mukama wange atuwulire ekiddako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ffe abasiraamu wano wetusaalira kyemaani w'ekitundu kino si musiraamu naye ate yatuwa ekifo kino tube nga tuzimbako omuzikiti. Ekitundu kino bakiyita Bambaala ero si wano. Ero tulaba abasiraamu tuli bangi naye nga tubadde tusaba asobola okuba n'obusobozi abe nga batuzimbira omuzikiti. Era abasiraamu basiramuse bangi naye era mulaba embeera wetusaalira nga tubadde tusaba abalina obusobozi mube nga mutuzimbira omuzikiti guno. Mukyala nga yatuwa buli kimu ekyetwagala gundi sukaali omuceere soda ng'abeera saidi eno kuba twasulanga eri